Olunaku olwaleero omuyimbi King Saha asibyekoko ewaka esayidi eno. Era nga bino byonna bibadde bikyagenda mu maaso munange esayidi eno, omukulu munange ate wali Bobi Wine kw'ossa ate ne mwana mulenzi munange ate King Saha ne bakakasa ate munange oluyimba luno lwe bali mu kuleeta esayidi eno, kw'ossa wali ne mwana mulenzi munange ate ne Obianyeri. Kakati nno nga sinaba kubeera nga ate nga nkuwaako ku buno obutambi esayidi eno, kansooke nkutegeezeko nti nno wali omukulu Bobi Wine avuddeyo n'akakasa esayidi eno, era nga bw'olengera post eyo ebadde wali ya mukulu Bobi Wine nga bakakasa ku luyimba luno olupya lwe bali mu kuseetinga esayidi eno, era ng'oluyimba wali tayito ndowooza ogirengera, not your enemy esayidi eyo. Era ku sayidi y'emu wali n'omukulu munange ate King Saha naye n'ateekayo post eyo ndowooza ogirengera bulungi. Post zino zituledinze nnyo wali ku mukutu munange ate ogwa Facebook kw'ossa ate ne TikTok esayidi eyo. Kati ku sayidi y'emu awo nga nkuggyako jjukira nti nkugambye nti no mwana mulenzi munange ate King Saha asibyeko ewaka esayidi eno, era nga mu katambi kano abadde awalampa wali oba ng'agezaako munange ate okukuba ku ffene kulaba aliwo abadde ayengedde munange esayidi eno. Akatambi katwedinze bitya wali ku mukutu ogwa TikTok era nga bw'olengera awo. Engamba abo abayaye b'ekyanga tebamanyi muyaye gwe baliko b'ekyanga, yenze top oli gw'olaba atalina kugenda kukanganga ba se nze nsiri nkoko nti bagigoba nga bajogirya, nsiri nkoko nsiri mbuzi nti bagisiba amagulu, nsibangako mbuzi, nsiri nte nte bagitwale ku ttale, twala ku ttale. Abo mubagamba kayaye kakubwa mwana, kayaye kakuba ekirala mubagambe nti akayaye kakuba mwana, kayaye kakuba mwe mukagambe mbuze kaliyala mwana, kaliyala. Abo mubagamba abasajja bawali akasajja kawali walayiga ogenda kuwulira bwe kityo nno, era nga n'ako akatambi kabadde katwedinga. Nkugambye nti nno nnaku olwaleero asibyeko ewaka munnange esayidi eno, era nga ku sayidi y'emu abaddeko kaawo ate munnange n'embwaye esayidi wali. Jjukira nti nno ebadde challenge gy'abadde akola, abadde ashirinzemuko nayo wali, era nga boogezako munnange ate okulaba esayidi awo mu katambi ako akabadde era kagetinga viral ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo, era nga bwe nti bwe nkyekinzeko olunaku olwaleero King Saha gwe nkuleeteddeko, era kansuubire nti nno onyumiddwa munnange esayidi eyo oba olabye by'obadde oyagala okulaba. Ngenda kusaba vidiyo ogimpeere like kasita obeera nga tonnaba ku subscribinga, jjukira nti n'obeera ofuna notification ku vidiyo empya ebeera eze. Kasita obeera nga osubscribinze wali wonna, ate kasita obeera ng'omaze ate kipakiriya nnyo wali vidiyo osobola ogimpeera like, ate nakyo kibeera nga kitambulira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.